kuvuganya ku ntebe y'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akedde kuva mu disitulikiti y'Omoro gye yasoze okwolekera mu disitulikiti y'e Nwoya n'Amuru okunoonya akalulu. Ono nga tanasimbula asoose kwogerako ne bannakibiina kye mu Omoro era n'abeebaza olw'okumwaniriza obulungi olunaku lw'eggulo. I want to thank our leaders from northern Uganda, especially actually sub-region. Thank you very much for the continuous good representation. I also want to salute Madam Deputy President in charge of northern Uganda. Kyagulanyi nga tannasimbula era asoose kukkulumira poliisi olw'okuwamba ebyuma kwayogerera ogutali mulundi gumu nga n'ebyeggulo kwe yabadde alina okwogerera byakwatiddwa ekyo amuviiriddeko obutoogera bulungi n'abantu Nwoya okunga kwotadde n'okukwata abantu kyayise okumukolako effujjo. Right now we've been informed that the army has actually arrested and confiscated our sound system in order to frustrate our rally in Elegu. According to the Electoral Commission program, we are supposed to campaign in Nwoya and we are supposed to campaign in Amuru. Bino byonna Kyagulanyi ategeeza nti bimukolebwako okumumalamu amaanyi kyagamba nti tekigenda kusoboka. The RDCs and other NRM officials are intimidating people, deploying the military and threatening them that if they come to listen to our message, they will harm them. They shouldn't intimidate you. You're not committing any crime. You are Ugandans. So we are coming to you, Nwoya. Oluvannyuma asimbudde okugenda mu disitulikiti y'e Nwoya gy'atandikidde ng'anoonya akalulu ng'eno abantu obwedda abasanga mu kkubo n'ayogera nabo ng'eno abasaba akalulu. I know that the military is trying to scare you, but I tell you, my brother, my sister, nothing can buy love. They cannot force you to support what you don't want. This is supposed to be a democratic campaign. This is a democratic campaign. But you see the police and the military, now the police and the military are trying to stop us from campaigning. And they're bringing guns to antagonize us. But I tell you, my brother, my friend, we are in this together. This is our country and this is our time. This is the time for a new generation. Don't allow to be bold. Abeena abasuubiza nti singa wangula obukulembeze bw'eggwanga agenda kubakolera enguudo ennungi awamu n'amalwaliro bw'atu n'abasaba okumwesiga wamulonde akyuse embeera ey'ebyenfuna byabwe. The police are protecting the people to antagonize us. Yeyongeddeyo ng'anoonya akalulu kyokka bw'atuuse mu kitundu kye Alaka asanze poliisi egadde ekkubo nga tayagala yeyongereyo ng'oluvannyuma egguddewo ne beeyongerayo nga bwe bavaako emabega. All the police officers are here. But all these police officers, they block the roads for me not to campaign. But look what is happening here. Look at what is happening right here. Shame on you, Uganda police. Enira basanzeyo ne bannakibiina ky'NRM nga bawanise ebipande nga bano poliisi bagobyewo okwewala okulwanagana ne bannakibiina ekya NUP. Wano Kyagulanyi azzeemu kutabukira poliisi ng'avumirira ebikolwa ebimukolebwako ng'awenja akalulu. Oluvannyuma yeeyongeddeyo nga basaba akalulu era nga wamu obwedda agenda bwagaba bendera eri abawagizi be. Bw'avudde Nwoya agenze mu disitulikiti ya Amuru naye okusaba abalonzi akalulu kyokka abadde atuuka mu Atyaka ng'ayingira ekibuga kye Eregu asanze poliisi egadde ekkubo era bwe yeetuna Emulemesezza okuyitawo okugenda mu Eregu gy'abadde ategeseraale okwogera n'abalonzi ababadde bamulindiridde. The regime is scared because they know we have a lot of support there. Poliisi wano ebadde tekkiriza muntu yenna kuyitawo kweyongerayo kubadde n'emmotoka ekiviiriddeko akalipagano ak'ebidduka. Kyagulanyi abuuzizza abasirikale kye baggaza oluguudo ate nga walina okuyita okutuuka mu Eregu okukuba kampeyini kyokka nga tewali musirikale yenna amunyega ekintu ekimujje mu mbeera. Only a few minutes to reach Elegu and campaign. Please open the road for us. These officers that are being used to break the law. Dear police officers, we are not fighting you, we are fighting for you. We are trying to free you from that injustice. Ono alaze obutali lumativu n'akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti keefudde kakyesirikidde ku byonna ebimukolebwako ng'awenja akalulu. Ono asabye akakiiko k'ebyokulonda okumuyamba ku basirikale n'amagye agamutambulirako okuva ku basirikale abamuweebwa akakiiko ng'atandika okuwenja akalulu. Police officer called Fred Mbisibwe
He has been trailing us all the way. We went to Nwoya. He came with goons putting on yellow t-shirts to beat us. The military and police protecting those people. Shame on them. We did not answer back because we are respectful to all Ugandans. Now we are here. You, the police, you're supposed to protect citizens, not to block them from a democratic exercise. I am a presidential candidate. I'm supposed to go and talk to the people. In Elegu, the people are there waiting for me. The candidates are there waiting for me. But the police has blocked the road, not giving any reason whatsoever, saying I'm not supposed to campaign there. Is Elegu not part of Uganda? Are the people in Elegu not Ugandans? Why do you stop me from campaigning there? What are you scared of? Oluvannyuma lw'okulaba nga takyasobola kweyongerayo mu Elegu, asazeewo okwegatta ku bawagizi be olwo ne batandika okuyimba oluyimba lw'eggwanga wakati mu kukkulumira poliisi olw'okumulemesa okuyitawo.